akulira bonna bagagga wala ava waffe Nakaseke bamuyita General Salimu Sale muto wa President Museveni nenjagala otuukeko ekapeeka wasula wali eri gyasula oba bunje nti program mwali mugifunyemu tyatula tukoma kwambala t-shirt eziriko bonna bagaggale ku mugongo ngano waliwo omutwe gwa President Museveni mu maaso. Sijja kukoowa kukuleetera Honorable Tamaguzi wano ku channel yammwe kubanga ebigambo byayogera byennyini bizimba eggwanga ate akoonera ddala kuzirya ensonga zennyini eziruma abantu. Gwe kyoba olina okukola likinga video sharinga ate osigaleko nnyo ku Uganda News Updates. Kakati nze kyali enjawulo yange nakigamba ne President Museveni ekinsanyusa program eno bagitega direct namugamba nze mubaka wa parliament gwe yakayita okugula emirundi egiwera mu 7 ne mugamba wekiribwa president sikugambye nti sigwafuga eggwanga lino gwe president wa Uganda naye tukolera abantu bwokwata sente noziwa Tamaguzi bannaffe bangi bonna babaguze basirise abalinga boogera ebigambo ebiyitirivu kuba nze nagamba abantu era mu ababadde batakimanyi nti parliament erimu ebikwemo bingi. Waliwo ddiru oli n'agikuleetera ng'oli muyala n'akugamba oli awo batolye n'omugamba nti munnaye ku lw'obulungi bw'ensi yange yitaawo ddiru yo sijja kusobola. Kati nze nagamba President Museveni nti yewakubadde nze ndi weeno naye tusooke tugatte services tukolere bannansi. Bw'obaako n'ekirungi ky'otukoledde naddala nze ng'ava Nakaseke gye mwalwanira n'owulira nti Tamaguzi avumiridde mpita mulabu ekyo eri asobola okigamba President. Era ne lweyajja sebe engoma eri n'akuba esimu n'angamba bangambye okuŋŋanyiza wano abantu okujja okwekalakasa ku mukolo gwange ani yakuyise wano kuluda abawuliriza bamanyi omukolo gwaliyo nasooka kulanga abasirikale batugende muzeeyi ayagala kwogera naawe nemuga it's very fine nentuula eri n'ayogera bingi nemugamba sebo eno gye walwanira nze tojja kungula sente siri bubi nnyo naye ate siri bulungi nnyo nina amabanja kati birungi kibi abakoledde naye ati kyembadde nkugamba kyogambye nti nze bw'okola ekirungi nkwebaza kubanga ffenna tukolerera ggwanga lyaffe kubeera kobe weenaale mukobe opposition wali oliddeko nga nvumya chairman Koomu kuba namugamba nti kyeyawalula namuvumanga nemugani ekoomu nga tuli bubi nampita nangamba nti goli mukulembeze jangu olabe budget gye tufuna netuuka yeri nangamba oli mukulembeze jangu Tamaguzi olabe nze sikugaananga mu office yange nengendayo nendaba nga Nakaseke yemu kuzisinga okufuna obusente obutono ennyo nemwebaza ku lw'amakubo nemugasebo kyaweebale so nze bw'obeerako kyokoze nkikukureditinga wabeerawo ensobi nkikugamba era ensonga lwaki nagamba President Museveni naye Sseruganda eno ewaffe gye walwanira ewuwo ndaba gy'ova naye tezitambulira ku koolaasi neeno gye walwanira yadde otuwayo akakubo ka koolaasi akamu ne tuvunnama ne mugamba nti watuwa ekkubo lya Kisule Kapeeka myaka egiyise ebbanga liise naye teriyibwanga koolaasi neryeva okwogerako erya Luweero Butalangu Ngoma nalyo teriyibwanga kolas naye eri ewaabwe abawadde amakubo enakasongola egindi ekalamoja abawadde amakubo neggulu abawadde amakubo nefe eno gyalwanya era tukyanywa amazzi n'ebiso gye program gye nabadde gamba bavudde engoma bampuliriza abazze ku ofiisi nti tuyambaganye tutya tukoye okunywa amazzi n'ebisolo ne mbabuuza mulonda kubanga waffe Nakaseke kisinga okunsanyusa buli be basinga okulonda balonze b'NRM ebbanga lyonna erisinga nga babagambi wa President Museveni tetukonkona muntu w'obulu naye buli gwe bawanga n'alya nakutatadda buli gwe bawanga n'alya nakutafe singa Nakaseke buli kyakulabirako kirungi gye kiva amakuba aga koolaasi amalwaliro amalungi ekkubo eddwaliro ly'e Ssemuto mulimanyi erifaanana ery'Ekapeeka kati ndi mu kuzimba ttooyi yaayo eddwaliro ly'e Nakaseke nze nalwana okulituusaako we lituuse ne beewola 21 billions ne bakozesaako biliyoni nga 5 era ne kati bw'otuukayo n'olaba abasawo b'e Nakaseke we basula singa n'amasomero President mwe yasulanga mu biseera by'olutalo essomero ly'Enkuzongere ennaku ezo Chairman Mavuma alyampise gyawulirabe werifaana essomero ly'Enkuzongere ery'Ekaddunda n'oliraba kati ffe tetuwakanya buwakanya naye tumugamba Sseruganda ffe tufunye eki naye nga atuddiza nti mwe mulonda bulijjo be mulonda mufaanana mutya era ensonga lwaki ffe nze naggulawo sebo mukunja chapter ewaffe Nakaseke sikyasaba kaluuka n'akamu akabbira mupango mwana wammwe omulabiranga ddala munnange kwaka akatole ka sabbuuni buli lwolaba olinga akuwa akatole ka sabbuuni lwaki akugulirira akatole ka sabbuuni
lwaki takuleetera ddwaliro kuba kugambye ali mu gavumenti lwaki takuleetera ddwaliro Ddamba lwaki takuleetera kuwolya kolasi kakati owulidde jjo nabadde n'ab'ekitongole kya UNRA ekyeruwere ekikulirwa mu Kulunyakaana ng'ewaffe tokyasala Nakaseke ku kkubo ly'e Kalule waliwo bayita ewa Kiyanja aba UNRA balina okukola nga tokyasala ng'ovudde ekkubo ly'e Kalule Semyungu Kibaati awo omanyiwo naye nga tonnatuuka Kibaati waliwo wayita wa Kiyanja nga tokyasala katwa kuba batuweereza tractor ne tubagamba nti abaaye tetuganye omuntu asobola okuba mu opposition naye okubeera mu opposition tekitegeeza ku opposingana birungi gavumenti byereese ffe gavumenti yali badde muganda wa President General Salim Salasula wali Kapeeka yakulira operation werese creation yaŋŋamba nti owaayo zze gwe MP wange ne tukole programu kyekyusa abantu bemugamba nti very simple ebintu bya wano tubimanyi abantu bano tebaagala byakwejala byanga bamukunja ab'e Kampala tuterewo wano kasino gye tunagendanga ne tuwumulako tuzanye kuzaala simanyi tuterewo zino jimu kola enguudo ne kakati mu biseera by'obululu bwe basindika nti mutuweerezeyo kaguleda akawo tusabireko akalulu nosanga omuferenga yetadde kuli banendeesa amakubo naye ng'omubuya gwe mufere gwe kubo lino lijjako tibatusindise tujje tusabireko obululu kakati ffe singa ewaffe Nakaseke buli kyalo kirina nayikonto nga 5 oba bowa nagamba misa kwomu kyentebe waffe nti owaaye ekimuluka kino waki tekituyambako nange nga kuba buli bowa esimibwa miliyoni 22 erikiipo nange okwata wano n'okwata wali nze omu ku babaka ba palamenti abasinga kati okuba obubi abafunyemu akatono ennyo kubanga ngezezzaako okulwanirira abantu baffe okubaako kembateerawo naye ogenda okwekanga ng'omala biseera okuggyako nga gavumenti naye ekukwasizzaako zina babuuza nti mabamaze emyaka 35 nga mulonda bwekyo kyembadde nkugamba nti nze waffe sisaba kano kamwe kakyejo ondabiranga dda nkugamba bw'oba ondabamu omugaso naddala ng'otunuulira obubbi bw'ettaka obuliwo buno obugenda maaso mu Kato Corridor naddala ng'olaba babulooka b'ettaka beesimbyewo nabo batandula ne bakandideeti bw'olaba bulooka w'ettaka nga yeesimbyewo nga nina kandideeti tolowooza ku biseera byo eby'omu maaso ababaka abasinga ewaabwe basengula n'obuzeeyo muli n'omubaka tati tuzzeewo olutamaguzi otuyambe sikyateekawo kyejo kino bajjajja kye baateekangawo mu byalo nti bambi omuzzukulu muleke nsigala nkugamba omusajja gw'omukulu olaba ensi gye tulimu olaba abasajja bafuze emyaka 35 tebalina ke bakuteereddewo ewammwe gye balwanira ate nzije nkufukaamirire nti jangu olabe embeera weeri era y'ensonga lwaki olaba nti ffe twebaza nnyo obulwadde buno obwa korona obwajja ate lwaki twebaza bwatuteeka ku minzaani n'olaba omutima gwa gavumenti yo naawe ne weeraba n'olaba n'abakulembeze bo naawe ne weeraba gwe omulonzi n'olaba ani asobola okukuyamba ne weeteeka ku minzaani n'olaba wawooli abakyakaliranga mu Kampala nga bagamba ebyalo bibeeramu bafala kati batandise okuddayo banoonyawo okuzimba gavumenti bwe yasuubiza emmere ne Kampala yagaana okubunda ne pulezidenti n'akomawo ku TV kuba eno radio bajuliza pulezidenti n'akomawo ku TV ngenda kuba waluutu ey'okubiri nayo tetuukanga ffe twalinga tusabira abantu baffe emmere nti babawe nga bano basaba brand new vehicles nti ffe butuwe pickups empya nenga n'omuntu weeyo wansi mukyala aganye okuzuukuka musimanyize sinabitegeera tuweekaani gwe bw'oba olaba nga tonnabitegeera londa mu butabitegeera bwo kubanga n'embeera ejja kufuukira ya butabitegeera kubanga buli wootambulako buli kyalo kyekubagiza omulembe guno gwe gwakasinga okubaako abantu abasabiriza 98% buli gwotuukako olumala okubuuza eno omubaka onkubuuzizzaako naye ogenza otya nomubuuza ate okusabiriza kuli nomo it is not normal edda bakusabulanga n'ekibatu ne bakisabulamu embooko wakati nti lwaki osaba kubanga abantu bali bubi n'obabuuza ani akufudde obubi yezu twekwase nti yezu yatufudde okubeera obubi nti gavumenti yatusuubiza nkuwadde ekyokulabirako mukunja akulira bonna bagaggawala ava waffe Nakaseke bamuyita General Salim Sale muto wa President Museveni naye njagala otuukeko ekapeeka waasula wali eri gyasula obabuuze nti pulogulamu mwali mugifunyeemu tyatula tukoma kwambala t-shirt eziriko bonna bagaggale ku mugongo nga waliwo omutwe gwa President Museveni mu maaso n'obabuuza gye mulaga mulengerayo anti munnange mu kulonda batugamba batwagala nnyo n'omubuuza nti gwe omusajja omukulu tosobola kwawulawo omuntu ajja mu biseera byakalu lwaki obululu nga tebunnabeerawo tebakwagala nnyo abakola namunkekeera bava Kampala baabo wennyini Nakaseke mulimu mixture
waliwo abatono abava ewaffe Nakaseke n'abalala bava Kampala era nze wali ompuliddeko nga nvumirira namunkekera amakolero kuba namugamba teekawo amakolero ago wegaba weegali abantu baffe bajja kufuna emirimu amakolero wegabeera weegali nga boolaba namunkekera tujja kufuna amasanyalaze n'amakubo gakolebwe naye basebo ne banyabo ffe waffe okumanya ffe twajogebwa abalwana ne tubulayo n'akakubo ka koolaasi n'akakubo ka koolaasi nakano ke baakola akakubo ka koolaasi okuva ematugga kayite Semuto paka Kapeeka baateekako kaleeya kamu konna kaweddewo era bw'ovugirako emmotoka yo okomawo nga bampa ozitadde mu bbuutu kuba ffe twali badde tusooka okuba ekyokulabirako nga nzirawo nkaabira ow'e Nakaseke nti ndaba nenyimirirawo ne batuyita mu palamenti ebitundu byonna bali kubisengula ku ttaka nenyimirirawo abantu bava mu Amerika ne beebaza Lutamaguzi ne bava e Masaka ne beebaza Lutamaguzi ne bava e Kayunga ne beebaza Lutamaguzi olw'okulwanirira abantu ku bibanja byabwe nonyonyola omuntu nti owaaye wano wooli beetaagawo ennaku zino abantu badde tebannakimanya nti luno oluwannanda lwa Katokolido lwonna lujjuddemu amafuta It's a secret. Kati tebajja kugamba nti owaaye vaawo genda ne bakosa gye bayita scientific eviction kuba kati twogera lunirwi lwa science batusobola science twogera bakosa scientific eviction kati ogamba babasengula mu science babasengula scientifically anti kati okusengula scientifically golaba omusajja ajjaawo nti wano beetaagawo ebyapa byonna ebiri e Kampala buli kimu waliwo ttiimu ekeera okukebera buli kyapa kya muntu nti ono ng'amaze emyaka 10 nga takijjangayo sooka ogendeyo eri ku ground olaba abaliko abakadde baafa bano tusobola okubasengula nga bakozesa bulu page tusobola ozikyusa n'otuuka buli we bakolera ku byettaka nga baliwo abakozi b'ebitongole b'ebyettaka boogera lulimi lwa science bw'omugamba landi yagamba land n'obujjati ayogedde kintu bonna boogera lulimi lwa sayansi bw'oba tosobola kukwatagana na lulimi lwa sayansi ebiro bino toyita n'omulonzi ayogera lulimi lwa sayansi ffe tugenda mu scientific elections basajja mmwe aboogera olusayansi mmwe mugenda mu scientific elections mugenda kulaba ku scientific results scientific results zigenda kuleetera ba scientific leaders otuuke wali nti oyo naye MP nti mante ennonda ya kisayansi musayansi ekigambo sayansi omanyi kyekitegeza ekigambo sayansi bwekigamba jajjawo omukyalo kimanyi kyekitegeeza ekigambo kyokusayansa ti omusajja nga atudde mu sayansi ffe twalinga tulaba firimu edda nga tulaba omusajja avugira piki ku kisenge emisinde n'agivugira ku kisenge n'agibuusa omugga n'agisula eri ebitali ne bakugamba oyo sayansi omulabe omuntu avugira piki ku kisenge naye gwe bw'ogezaako anti yoyo ne sayansi w'akalubu oli gwe tugendamu omusajja ajja kugamba nti ekyalo ekiriko abantu 2,000 mu kalu ka sayansi results zabadde 1,000 because it is science. Katugenda tulabe okulonda kwa science. Science is based on fictions. Era bw'oba osuubira nti ogenda mu kalu ka science ngamba gwe yeesibye okuba president kuba bwaffe tusobola obukumanga abaka ba palamenti emabegako eri wabaddengawo nga bagamba nti bw'oba ogenda mu kalu sooka oliise ba returning officer abo bonna baani gw'oteekawo ejje eryo n'ogamba returning officer njagala bw'oba oleko ovudde wammwe nga walangiridde omusikaawo bw'oba ozze kubba kalulu returning officer n'abala ate sikutiisatiisa nti bw'oba ozze kubba kalulu gwe returning officer ne timu y'abanno lekwanga oleseewa waka agenda okusikira sikutiisatiisa kubanga tulina wali mu palamenti abantu abaliwo nze waliwo omwami omugwe nali mpa ekitiibwa aveeyo mu Busoga region naye nga baamubbira wange mumanyi naye nga baamubbira obululu buna munne yamusingako obululu buna n'atuula n'abakulu wali n'abagamba mukinkyangirewo wali eri mu kooti nja kubazanyira eri mu kooti kuba mu kooti balina mandeeti ababbi bambi oli omuvubuka eyawangula ne bamugira twali tulyawo ne yeewaana abantu abasinga obalaba bano bagamba tegekawo $5,000,000 ez'okuwa wali abali wali bw'omala no mu kooti tujja kugenda tukizanya ng'omulamuzi bw'omuwa kwalaawensewo bw'omuwa kusalaleyo buli wajja okutuula ng'abyongeza mwe temunnakimanya nti katulina n'abaka ba palamenti abalina okusalibwa emisango gy'obubbi bw'obulu naye nga batudde tegisalwanga emyaka 5 ng'ate ekisanja kiweddeko. Oli ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkulenyiga akagambo subscribe okomentinge olikinge ate osharinge mwebale nnyo mwebale ddala nsigadde nze Roger Maloboozi.